ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748935 Hello everyone, my name is Sammy K. I work with Unique Media, a gospel platform committed to sharing love and hope in our community. On 30th May, we will be hosting an outreach called Unique Girls Empowerment. Yes, Unique Girls Empowerment. Our mission is simple but powerful: to support and empower young girls between the ages of 15 and 18. Many girls in our community struggle to access basic menstrual hygiene products. So something that is completely natural often becomes a reason for shame, stigma, and even missing school. That is why our message is clear. Menstruation is natural. The stigma isn't. Through this outreach, we aim to provide reusable sanitary pads, soap, shavers, knickers, and other essential hygiene items to young girls in need. Our target is to reach 200 girls and remind them that they are loved, valued, confident, and beautifully created by God. But we cannot do it alone. We invite you to partner with us through donations, support, or simply spreading the word so that together we can make a difference in these young lives. If you'd like to support this cause, please contact us on +256 786 026 647. Join us as we stand together to empower the next generation of young women. Remember, menstruation is natural. The stigma isn't. God bless you. Mbabuuzaako mwenna abali ku mukutu ogwa Unique Media abagwekuumirako balina kye baguyigiddeko. Mbabuuzaako akenso kitegeeza nti mwe mulaba ebintu ebigenda mu maaso temulaba kunyumirwa oba kuseka oba kukeneka, mulaba kuyiga. Tubawa ekitiibwa, tugamba Mukama Katonda abatongerere omukisa kubanga okubaako ky'oyiga eky'obwa Katonda si kyangu. Kuba bingi ebabirwana. Neneebaza bonna bajja ku channel wano ne bampa ku budde ne bagamba Sammy K katujje tubeeko kye tubuulira abantu. Basaama ekitiibwa, otherwise mwandigaanye ne mba mugamba nti katujje tubeeko kye tugamba abantu, tubeeko kye tusomesa Katonda kye yatugambye. Mbeebaza mwenna benkyaza ku Unique Media. Mukama abampeere omukisa. Yosam banoonye ku bantu battaka, gwayagala ettaka. Sijja ddyogerera nnyo, ninja gamba kimu: gwakooyo okukubba, gwatya okukubba, gwakooyo okubanga bakumpanya ebintu byo. Genda ewa Yosam abeere ng'ate akuyamba okufunira ettaka etaliiko nkaayana ly'ojja oggula nga liryo ebya ddala. So mbabuuzaako 3 May tulinayo outreach kutuyamba abaana bawala abo tubadduukire n'ebintu ebitono ng'oba oli awo byolaba by'osobola okufuna naye ng'ate ku bo bizibu nga pads. Twawala batwala reusable pads, twatwalire ku sabbuuni, twawala batwalira ku shavers, knickers n'ebirala ebisinga kubanga kuggwe biyinza okubeera byangu naye ku bo biyinza okubeera ng'ate si byangu nga kibanga kyamagero. Then waliwo yankubiddeko n'ambuuza Sammy okusaba tutandika lwakumeka. Temubigattika. Okusaba si kwa Unique Media, okusaba kwa mazima mu Kristo Yesu. Kristo Yesu. Lwakuba siina kyenvaako wenzija wano nenjogera ku bya Kristo Yesu, amazima mu Kristo Yesu okulanga. So balina okusaba bagenda side za Luweero
omwaka ogwedde simanyi gye baalaga naye kyemmanyi batambula ebifo ebyenjawulo okusinziira Mukama baba baluŋŋamizza. Omulamwa gwa guno omwaka kwe batambulidde simanyi, ne kyemmanyi we nasemba okuŋŋaana nabo bali ku mulamwa gwa kusabira ggwanga. So bo okusaba kwabwe kwa 29 331 Luweero. So wonkubira okujjako ng'ombuuza ku nnamba ya Jeremiah ng'ate togimanyi. Naye ate era oba oyagala ennamba ya Jeremiah, genda ku Amazima mu Kristo Yesu YouTube channel yaabwe, ojja kubeera ng'ate ogifuna kuba kweri ku vidiyo zaabwe zonna w'oyinza okubeera ng'ate obafunira. Then nammwe abaagala Jeremiah nga byayogera bibanyumira, mugende mumukyalireko ku Amazima mu Kristo Yesu channel eyo, musubscribinge mubeere ng'ate mugoberera ekigambo kya Katonda kyabateekayo. Waliwo eyaŋŋamba nti musajja wange mugambe bu channel ateeka bwawe ku balala nabo baweerezeko ku channel ye. Ekyo nja kimugamba, naye kyemmanyi kiri kimu, buli channel etandika eba n'omusingi, eba ne direction, buli omu aba ayagala engeri gy'avuga mu channel. Kati webeera nga ye maybe Mukama yamuluŋŋamya atyo. So ekyo tukimaze, nga asatu ffe tuli ba outreach, bali bakusaba. Oba olinayo engoye, olinayo engatto, olinayo by'otakyakozesa byonna osobola okubireeta nobeera nga tekuba baagala kugenda babiwa abantu. Omanyi n'obuweereza obutaliiko bikolwa bumenya. W'oyogerera ebigambo 100, alina kyasose naawe omuntu ono ayogerawo 5 ng'agenda kumulaso bwanguwa. So kyonna ky'olina kimuwe, ate nga kasa buli omu alinayo ky'alina oba oliawo ekikola ki kyasobola okugaba. Manye ekintu kimu, tosobola kuyamba buli muntu, naye osobola okubaako gw'oyamba. So tukusabira obeere ng'osobola okubeera ng'ate wabaawo ky'okwasaganya n'oyamba n'oyimirira wamu n'abantu abo. Kale, okay, tukyusizaamu ku location katono. Enkuba egenze nejja naye katusubire otambulirako wano ne tugenda mu maaso. Nsobe mumpulira era buli kimu kitambula bulungi. Watompulira oba tondaba, nze Samike eddoboozi kasita oliwulira. Kale nze kwogera ku kintu ky'amateeka. Amateeka galeese obuzibu lwa nsonga baana nga 3 ku 4 gaba confusinga, byaba confusinze, bajjako mu inbox zange ne banyinyonnyola, naye nga kitambulira ku mateeka mu bulokole. Tokola kino, tokola kino, otambulawo oti, tambulawo oti, oba otulawo oti, oba okoze oti, kolawo oti, byonna ebyo. Now badde nsaba munkwate bulungi mu bye ŋŋenda okwogera, kubanga bwe mutankwata bulungi message muyinza obutagifuna bulungi. Wensobezza musobola okuntereeza. Naye amazima gali weegati, buli kintu kikolebwa weba kampani oba association yonna eba n'amateeka. Amateeka gayambako ki? Amateeka gayamba engeri ekintu ekyo kye mulimu gye kirina okutambulamu. Ewataba amateeka wabawo disorganization nyingi. So kyekimu n'amadiini oba ebyenzikiriza. Kati labayo, amadiini gayina amateeka era gali stipulated bulungi. Omusiraamu obeera olina obusobozi
olina okugenda n'okola hijja, olina okuwa zaka, omwana balina omusakamusayizinga, olina ossaala emirundi 5. Ago mateeka komolebwa biki byonna, ago mateeka. Abakatuliki nabo balina agaabo. Father tokola ki, towasa, olina okugenda oba ozaaliddwa mu Bukatuliki, olina osoma babita ki mugigi, olina ogira biki, era babigoberera, ge mateeka agafuga Abakatuliki. Waliwo n'amateeka agafuga Abasiraamu, waliwo amateeka agafuga Abaprotestant. Kati n'obulokole bulina amateeka. Ekyenjawulo ekiri ku mateeka g'obulokole nti obulokole si ddiini, obulokole nzikiriza. Abasiraamu, Abakatuliki, Abaprotestant, amateeka agabafuga, oba omusanze Uganda, oba omusanze Kenya, oba omusanze mu Amerika, bagoberera amateeka kaki, so bo gabafuga wonna. Wabula muntegeere bulungi bannange, mu bulokole tuyinamu ekizibu ekiriwa. Amateeka agalina okutufuga gasangibwa mu Bible. Bible ye constitution yaffe ng'abaki, ng'abalokole. Kyokka amateeka okugategeera obulungi, era ne wogenda mu kkooti ag'e Uganda for example, weetaaga looya. Tuli wamu? Looya akutemeretemera amateeka gano ogategeere, gwe w'obisoma oyinza obutabikola ki, obutabitegeera. Kati iffe mu bulokole eyandibadde nga looya waffe atutemeratemera amateeka gano tugategeere, ye Mwoyo Mutukuvu. Bale tuli wamu? Lwansonga amateeka gaffe aga Bible gakwata n'ogasoma nga weebiri, tojja bitegeera. Obuwairo tojja butegeera, ennyingo eziri mu mateeka gaffe tojja butegeera. Bw'obeera ne Mwoyo Mutukuvu akutemeratemera, ye looya waffe. Kati obuzibu, abasomesa abamu balina looya, naye balooya baabwe be balina abamu si ba Mwoyo Mutukuvu. Balooya banjawulo. Oba ntegeerekeka? Kyova olaba buli omu annyonnyola ebintu lulwe. Amateeka agafuga obulokole era genkakasa nze nga Sami ne akatono ke mmanyi, agasookebwako agatateesebwako gali amateeka 2. Ago temugakubako kampeyini, temugoogerako, temugateesaako, oba oyagala gakole oba toyagala gakole. Kwe kwagala Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna. Kwe kwagala neighbour nga we weekola ki, we weeyagala. Kati Sami oli ayinza okubuuza, kati Sami ate bino ebirala bye batugamba, amazima gali nti no kankyogere, okwambala obulungi, obutasiba nviiri,
biki ebirala bye bagattako okola ki obutambala mpale n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo tebikutuusa mu ggulu ng'emazima tebikutuusa mu ggulu obeera ng'amateeka gali abiri togakola ki challenge gye tulina ey'abasomesa be tulina kati emphasis bagitadde nnyo ku bino ne baleka gali abiri njagala okubajjukiza nti mu nsi y'amateeka Jeremiah wembeera naye atera gayita amateeka ga Musa. In fact obisomako ennyo n'osaakinga oba n'okola ki balina ekigambo kye bakozesa bakiyita Torah Torah. Torah kitegeeza ebitabo biri ebimeka ebitaano. Muno nga amateeka ago gali 613 613 Musa ge mateeka njagayita mateeka ga Musa kuba we bagayita Musa ge mateeka ge yabaga mwaga amateeka mwe muli amateeka amayitirivu nkakasa nze naawe tetusobola gatuukiriza gonna tetusobola byebimu ku byaleeta Yesu ekyo nkakasa atuyambeko n'atusimplifyingira ebintu mu butuufu yakirabanga mu ggulu tagenda tutusaayo mwana we n'omu ku mateeka gali 613 n'akimekinga very easy era bamwe mbabuulira simanyi ngeri ya kukinnyonnyola tuli mu lutalo n'omulabe naye olutalo lwe tulimu Katonda yalusimplifyingamukko okutusobozesa okuwangula omulabe fe ababikalubya amateeka ago mwalimu amateeka era ge gasooka waggulu w'osoma amateeka ago ge gakwata ku Katonda era w'obisoma byonna mulimu togattika Katonda temusinza bibumbe temwekoleranga ebibumbe bya zaabu temukola biki omwagala n'omutima wo gwonna ago tegakyuka oba ekyawandiikibwa era nakyo mwekiri Katonda wa buki wa bujja ago tegakyuka either obeera mulokole era oba togagoberera ago toli kati mulimu amateeka amazima gali nti mulimu amateeka agaakolebwa nga gaabo wemba mwalaba program gye nakola ne mwami Jeremiah ey'olugendo lwa bani olugendo lwa Musoolo njagala mukimanye nti amateeka 613 Musa ge yakola of course Musa eyali amwogereramu yali Katonda oyinza okumbuuza kati Musa eyali amwogereramu yali ki so Musa yali akola on behalf of what of God naye amateeka Musa ge yakola njagala mukkirize enkuba etonnya kansubire mumpulira amateeka Musa ge yakola
on behalf of God njagala mukkirize gajja mu ngeri ya busungu kubanga abasajja bagera mu bagaba Musa Katonda otageza nadda wano fa atuleetera entiisa simanya oba bakyogera batya genda eyo atuwa amateeka ge tuba tugoberera takola ki naye mutuufu nga gwe bali mu kugoba talina kibi kye yali abakoze wabula obulungi obwereere nga nange Samiko temwotera okumva kati amateeka gaagamu gajjira mu busungu so kye babagamba ki oba bababuulira ebyo because nze sibeera n'abantu bakyali bange oba bantu bange mu ntambula nabo nga babuulira ebyo nga bye beesibako ennyo nze ng'omuntu sibalina naye amateeka agamu gaakolebwa nga gaaba ku lwabo kyova olaba mu Israel amateeka ago agamu bakyagagoberera gaabwe amateeka gaali classified into 3 civil ritual ne ethical laws era njagala kuddamu abakyatambula ennyo mu mateeka nti ge gatutuusa mu ggulu kikino yino ensobi gye mukoze kangibabuulire mutadde abaana mu position bo nga bamanyi nti kasa tutuukiza kino netukola kino netukola kino netukola eggulu liggule kasita sisiba nviiri kasita sambala mpale kasita sikola make-up kasita sambala earring nekire esimbire se kasasa esinga bizigo nemubateka mu mbeera kasita akola ebyo newatagattako eggulu liggule naye nga gwe muli mu kugamba ebyo efutwa fitina obujja obutaagaliza obulogo obubbi kwatudde biri byonna abikola badeka mbabuulire amateeka agamu ekigambo kya Katonda bagamba tetukyongeramu wadde okukitoolamu naye njagala tukkirize ababuulira ekigambo kya Katonda abamu mugasseemu mu kigambo okutoolako simanyi naye okugattako mugasseemu ebyammwe simanyi lwaki abantu temubabuulira kubeera decent simanyi mugasseemu ebyammwe ne mwagala munnyonnyole what decency is naye ng'ate ffenna tukuze tukimanyi nti okubeera decent kukubeera ng'oyambadde nga tolina gwe wesitaza yo decent mwe mwayagala munnyonnyole how decency is mu ngeri yammwe ate ne mukiteeka mu Bible njagala kubuuza abagoberera amateeka mateeka ago mulimu etteeka erigamba I think namba 45 ligamba temutyanga okutta killing bannabbi b'obulimba njagala kubuuza gwe agoberera amateeka tolina bannabbi ba bulimba b'omanyi mu Uganda lwaki tobatta genda obatte lyetteeka etteeka eryokubiri mu mwenna ababuulira enjiri okujjako brother Kulisi siraba kayina kirevu etteeka ligamba temusalanga ebiki ebirevu kyokka wulira
ne ogamba ne woba osaze muno tomalaako ate togeza n'osazisa ejjirita nkakasa okozesa jjirita olumu. Lwaki mmwe ebyo temubigoberera? Ulira mu mateeka omwo mulimu etteeka erigamba nti namwandu waba afudde bawa afudde, namwandu ono oba kikakata ku muganda w'omusajja, for example nyina muganda wange nze nfudde, ono okutwala namwandu. Lwaki temukikola? Waliwo wanaŋŋambye nti ekyo sikisobola. Nkulaga amateeka nti gaali makakali nnyo. Gaali makakali. So mbadde nsaba we tuba tusomesa ku kintu ky'amateeka, kiringa wenja ne nkugamba nti Sami olaba nti okugenda mu America weetaaga visa, weetaaga ticket. Naye ate w'obeeramu n'akasente akawerako w'otuuka eri, obulamu bujja kwanguyira. Naye ng'ebisinga obukulu ye visa ne ticket. Amazima ge nti ebisinga obukulu mu Katonda ge mateeka gali abiri. Wabula w'ogoberera ne bino n'oba ng'oyambala bulungi, n'oba nga teweebyula, tokola ki? Kikwanguyiza olugendo lwo. Nze nno ndowooza awo abasomesa amateeka we mukolera ensobi. Senga mbadde n'obudde mbadde ngenda basomera amateeka ag'olukaaga muwulire gaali nkakasa bukakasa tewali yabadde senga we gaali era nga ge tulina okugoberera nkubuulira tewali agenda mu ggulu. Era mukomoono wakisa nnyo, wakisa nnyo. Kamba buliyo ne kino we musomesa biri ebibiri ne mubiteekamu essira, ne mubiteekako essira, nze Samike ne mbitegeera, ogenda kwetuusa nga biri mwe bye mutaddeko essira bye munkako okukola temwetaaga na maanyi mangi. Nze kennyini nnyini munda mu nze ntuuka okkiraba ne ŋŋamba Sami bipale bya damage bino nedda bindabisaamu kambireke nga temunkase, because abeera ndimu munda gwe mumbuulidde nanyingiramu andeetedde okulaba ebintu ebimu bye mbadde siraba ng'ebikyamu ne ntandika obbiraba nti bikyamu. Kakati era abampalana muleese enkuba etandise okunnumba olw'okuba njogedde ku bintu byammwe nenja byogerako ne w'enkuba. So mbadde mbasaba mutambulira mu bintu by'amateeka, bwe mutambulira mu bintu by'amateeka nga bye mubuulira bwe ng'enjiri yeetambulira ku by'amateeka, togenda mmalako kubanga nawe kennyini olina g'omenya. Kati kankone kano okimanyi mu mateeka gali omukyala teyakkirizibwanga kuweereza. Kyokka gwe mukyala atudde ku kamera otusomesa amateeka, gwe kennyini oli mu gavumenti. Mugali ge musoma
mwajjayo amateeka, mulina amateeka nga ku mateeka olukaga 13 gagana amateeka ge mwesibako ennyo. Tayisi ye mwagala asigala aweebwe nga we yaweebwanga. Ebyo temwagala bikyusa, bikoonako kuba gonna mwagajja eyo. Ne tugenda ku circumcision, oyo ye ne mujja ne mutugamba Katonda we yajja kale tukomolebwa mitima. Kiri kyavaawo ogategedde. Ne tujja waliwo eddala lye mutera okwesibako erya bye mwesibako bitandise okunva mu mutwe. Ebibereberye ebyo byo tukole nga we kyali. Kwegamba mwe mutuula ne mujjayo agabakolera, bo ne mugalekayo nga we gaali, agatabakolera Katonda aba yagajjawo. Naye munnange nkubuulira, oba ogoberera amateeka ga Musa omenyako limu, gonna oba okoze eki? Ogamenye. Era nze mbabuulira, omuntu gwe nsobola okufuna ne mutuuza wano ne mubuuza ebintu bino, nyinza obbagamba ye Jeremiah, era ngenda muleeta era mubuuza nziremu. Lwaki temufokasinga nnyo mu kukyusa abantu dani okwesiba ku bino? Olina tambulawo oti, woba otambula olina kwokola oti, enkuba olina ojja eggamawo oti, piki otuulako wooti. Mulina biteekateeka abantu mmwe bye mutadde mu baana ne mubaleetera fiya, ne mulowoozesa abantu nti obulokole buzibu. Wamma njala kuzzaamu maanyi, obulokole bwangu. Obadde okimanyi ebitundu 46 n'obutondotondo 4 be baana ab'obuwala abava mu ssomero buli mwaka nga bali wakati w'emyaka 15 n'emyaka 18. Ebbula ly'essente ebikozesebwa mu nsonga zaabwe ng'abakyala bye bimu ku ebyo ebibaviirako okuva mu ssomero nga bakyali mabujje. Unique Media Menstrual Empowerment 2026 twesowoddeyo okubeera omukisa eri abo abatayina. Twegatteko tudduukirire bannakazadde b'eggwanga abenkya engero 11:25 emmeme gabagaba inaagejjanga afukirira naye alifukirirwa. Waayi ekyo ekitono ky'oyina kiba omukisa eri omulala nga tufunira abaana bano ebikozesebwa omuli reusable sanitary pads, sabbuuni, shavers, engoye, ebbaafu oba bucket na kyonna ekikozesebwa ky'osobodde ky'olaba ng'ekitalina makulu gy'oli kya mugaso nnyo eri omulala. Obuyambi osobola okubuyisa ku nooti 786 nooti 26 okugaba guba mutima eri oyo yenna akiwulira wabula si kyabuwaze ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokutaano 2026. Unique Media Menstrual Empowerment. So nzirayo wali sigamba nti obulokole tebulina amateeka. Obulokole bulina amateeka, naye engeri gye basomesaamu amateeka bwe buzibu. Emphasis tulina kugissa nnyo wano. Kyova olaba mu church bakugamba jangu nga bw'oli. We tunaakubuulira ekigambo kiri kyennyini kye tulina okukubuulira. Kristo n'akuyingira gwe kennyini ojja kgenda okukiraba nti naye nedda omwenge guno sente zange ze zibadde zintawaanya sigwetaaga. Ojja kgenda okukiraba naye nedda zino mini nedda nswala. Ojja kgenda okukiraba nti naye nedda. Kino tulina kikola tuti, wabula tetuteeka nnyo ssira ku bintu bitatutwala mu ggulu. Kakati n'ogenda n'obawulira nalaba omukyala Mukama yantwala mu Geyeena. Nendaba omukyala we namulaba Geyeena ki? Kano saa mukirundyako ne mutugamba Mukama yantwala gye basibidde abakozi b'ebibi.
notatugamba Geyeena Lake of Fire kubanga Lake of Fire ffenna tokimanyi nkalu. Munange byoyogera tukuleka bulesi n'omalayo naye tuba tumanyi nti kati wano okoze era otulimba. Lake of Fire nkalu wabula abava mu bulamu bw'ensi eno abakoze obulungi balina bye bakola ki n'abakoze obukyamu balina bye bakola ki era nzikiriza n'emiggo giyinza okuba gikaaba naye tojja wano tugamba nti namulabye mu Geyeena naŋŋaana akaaba naye gasasobola kumuyamba gwengaani. Tubaleka bulesi tugaba omusajja kayogere ebintu bye naye ffe ababuufu luli nayogera ku kumanya ffe abamanya akatonotono ke tumanyi tuba tugamba ono something is not right. So mbasaba nga mmaliriza mulekere awo okuleeta fiya mu baana. Omwana n'atya n'okugenda ku kyaki olw'okuba amanyi bagenda kungeya banandaba batya. Leka tubeere nga tuwelokaminga buli omu. Kale w'omuwelokaminga n'amala ebbanga nga lya myaka 2-3 ng'olaba takyuka mugobe kale. Tunakkiriza tunago waayi nga waliwo omusumba agamba kasobera mu kyaki emyaka 4 nga tolina kyokyuse genda. Kitegeeza gwe talina bubaka bwo. Naye abaana batyo okugenda ku kyaki brother gundi wanandaba biki si kirungi. Abaana mubaleke bakyuke nga bo mu mateeka agatuweebwa. Oyagala tokyagala olwo agaweebwa abantu abo nga gaabwe. Waliwo ne gano enali nyumya ne Jeremiah Mbusamize bwe yaŋŋamba nti waliwo oba lubaale oba mizimu byonna kye babiyita be bamanyi. Waliwo abantu abamu be gawa amateeka sigeza n'enkulaba mu ngatto. Tekitegeeza nti baba baganye bonna. So ne Katonda asobola okukikola olumu munnange n'akulabikira ebintu ebimu n'abigaana ggwe. Abo mbalabyeko ne baŋŋamba Sami Katonda kino yakiŋŋaana naye teyaŋŋamba gamba mwonna. Gyebiri okuggyako nga ndi mukyamu gyebiri Katonda n'aggamba sikwagala oddeyo mu kifo kino gwe ng'omuntu. Kyova olaba oba nali naani eyaŋŋamba nti osobola okugenda ku lusozi okusaba n'olaba oli ng'asaba ebibyo n'olaba oli ng'asaba naawe ng'ogenze nno kusaba bibyo n'olaba oli asaba bibyo n'olaba oli asaba bibyo oli akaaba asaba bibyo. Naye Katonda ye n'akulaga nti wadde basaba basabire. So nekitegeeza gwe kufuna kazindaalo kutugamba bannange Katonda yaŋŋambye mulekerawo okusaba nsooke mbasabire. Atalina kikugambako. Naye yakulaze nti wadde baleekaana basaba bakola biki babuuka bayuzizza essaati basabire. Kitegeeza gwalina ekisumuluzo ku ssaala zaabwe wadde bo tebamanyi. Era bakulaba ng'osaba bayinza okulowooza naawe oli mu kusaba biki bibyo kumbe osabira bo. Kati mulekerawo olumu amateeka Katonda g'abawanga mmwe. Era nja kubuuzaako bampeeyo ku examples mu Bible ebintu ebimu nga Katonda yajjanga n'agamba abantu oli n'amugamba nga ye. Temanyi mu ebiri.
naye gwe Katonda akulaga ekintu n'akugamba nga ggwe n'okera ku makya. Katonda yaŋŋambye muve ku bino. Munnange oba tonyiizizza ffe tujja kuwuliriza, naye yakugambye omunyiizizza. Musooke mutegeere mesegi zammwe Katonda z'abawa. Muzitegeere. Katonda akugambye munnange togeza nodda mu kyaki eyo, naye kyaki gikole ki? Gisabire. Omusumba oyo mwegayirireko ku lulwo, mwegayirireko n'ojja mu kamera. Bannange, essaawa zaali ziweranga 6 nafunye okwolesebwa. Katonda yandaze ekyaki y'egundi bonna basabirayo mugenda mu Geyeena, muveeyo. Si kye yakugambye. So amateeka weegali, naye amateeka kiringa nga woonaalya emmere n'okkuta n'osaba dizaati. Wojja mu Uganda ng'ova mu Amerika n'okakasa nti oyingidde Uganda, oyagala toyagala teryakukaka, naye amateeka agafuga Uganda bw'oba otandise okugoberera. Kyekyo kye kimu bw'obuulira kigambo kya Katonda, kigambo kya Katonda ne kiyingira mu bwongo bwange ne mu mutima gwange, anfugiramu agenda kundeetera okukyusa bye mbadde nkola. Anfugiramu abeera nga Yesu. Bino temugenda leekaana nabyo ebyasimanya biki. Enkola zange zigenda kyuka automatically. Naye mmwe mutadde amaanyi mangi mu ndabika. Gani munda. Ekibuzo kiri tuwemba ndabika bulungi nga munda mukyafu ngenda mu ggulu. The answer is no. Wabula munda we watereera waliwo bye ngenda okuvaako automatically, kubanga ekiri munda kye kikola ki? Kye kifuluma. Naye gwe n'obeera n'abantu nga batya musumba wabaawo bambala bikomeni, bwe babeera mu bintu byabwe bambala buno, kati muba mukola biki? Samike ge gange ngenze